Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'abantu abatemeddwa empigi nga bali mu kunyiga biwundu. Bano batutegeezezza engeri gye baalumbibwa ab'ebijambiya. Omutima ne gwekengera ne nkwata essimu eno njagala ogijja ogizzaayo munda. Awo yagirayo ekintu kuba yasooka kuba eno sayidi eno nenvaako. Kati poliisi ekola butaweera okulaba ng'efuna abantu bano abaakoze obulumbaganyi buno. Olwaleero waliwo abakwatiddwa abawerera ddala 6 abagambibwa okuba n'akakwate ku bulumbaganyi buno nga ku bano kuliko Douglas Serunjoji, Alan Cheyune, Richard Sewabulya, Andrew Samba ne Trevor Cheyune. Tutandise okukola ku fayiro zaabwe, tujja kuba tuzitwala mu muwabuzi wa gavumenti atuwabule, then bamale batwalibwe mu kkooti. Ayogerera poliisi y'e Katonga Lydia Tumushabe ategeezezza nti oluvannyuma lw'okutemezebwako omu ku baatuusibwako obulumbaganyi buno baasazeewo okukola ekikwekweto kino. Tukiddemu nga poliisi olunaku lw'ejjo kiro ekikeeseza olwaleero ne tukolayo ebikwekweto. Mu bikwekweto muno twasinzidde ku Mukalagala muno mu Mpigi Town Council. Eyo twafunyeeyo abantu abateeberezebwa okuba beetabira mu bikolwa bino. Ono agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakafuna kulaga nti bino si bijambiya wabula bubbi. Mu bitundu bino mukwasize wamu ne poliisi mubawa amawulire oba mubatemyeko mututemyeko kwaba abantu abali mu bitundu bemutamanyi oba bemuteebereza okuba bebaleetawo obuvuyo mu bitundu byaffe. Sad Mwanje nga yamyuka RDC w'Empigi asinzidde wano n'ategeeza nga batagenda kukkiriza mizenga gino kubeera mu bantu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu. Okwaŋŋanga buli muntu yenna alina okutyoboola okulimirira eddembe ly'abantu, okumalako abantu emirembe, ate era n'okutabangula emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda ne disitulikiti yaffe y'Empigi. Kyokka abo abatuuze bakaayukidde poliisi okwesuulirayo ogwannaggamba ng'ebijambiya bimalawo bannaabwe. Babeera mu mbiriizi mabbali beekusika mu busikosiko ne bakola ebintu ebyo gyali badde kyavunaanyizibwa nga poliisi okutwala bw'eba ekuuma abantu n'ebyabwe nga bwe yeeyama okutwala obuvunaanyizibwa okubeera ng'enoonyereza ku bantu abo ate batuuzaako ne mu miitingi ekalagala ne teriiyo kye bajjayo kya buvunaanyizibwa okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu. Naye ate obuzibu bw'ekisanga ate bwe bakwata ate bwe bakola ki bwe bata obujulizi ne bubulira awo.